Tukyaviza David Lutalo. Era soko muze kubawuliza bawolokoso. Abawuliza olokoso abali ku Radio Simba amanyaze David Lutalo mbagala nnyo. David Lutalo enyimba zozo ziwulirwa. Ne David Lutalo ndoza kati emyaka ng'ebiri kyetegeeza okukola media appearance. Byonna mbadde bikola myaka ebiri mirambirira. 40 years. Endongo efuse endongo. Ate njimbewa. Omanyi kati nze nava mu kuyimba okwesanyusa. Nenzira mu kuyimba okubanga omuwagizi wange wasanyuka. Ayina kubanga music yafuka business. Si bya kunyumirwa mbunyumirwa. So bwendaba ekiseera kituuka kati ngeje emyaka ebiri gyonna gya COVID. Kitegeeza nyimba nyumirwa mbunyumirwa. Myaka ebiri badde oyimba onyumirwa just. Kivula mbadde siyimba. Kubanga saagala kuyimba nga nyumirwa mbunyumirwa. Natusemye okufuna kayimba ka Shakira. Era kivula bakolabo. Era project ya Shakira. Project hizo nazo zondabamu obulabi. Project ziba zaawo benkoze nabo. Yakubanga nze nina ebirala byembaddemu byenkwasaganya ebirala okubanga COVID bwe yajja obwongo bwatandika kutambula gamba kati without music omuntu asurviving atya with experience hiyo sinzo okufuna COVID yona akutaddewa okusesetula okujja mu mubali. Sinasesetuka kuva mu bali kubanga kye kintu kyensinga okumanya kukola wansi w'enjuba wano. Naye COVID bwajja okuleko yekayekayeke yava ku nsi naye bw'oba togivangako olina okulowooza nti COVID bwazze weteka mu kifaananyi ng'okaddiye ennyo tokyasobola kukola. Oli mulwadde nnyo tokyasobola kukola. Oli ki tokyasobola kukola omenyesa amagulu watu ebyo byonna. So olina okumanya nti singa mbeera mu mbeera eyo nsobola kubeera nga nyingiza ntya yadde sikyasobola kukola. So mbadde mu kulayinga strategies okulaba nti bwentuuka mu mbeera eyo kuba twakyatugwako abruptly nga tetutegedde nti omuntu asobola okutuuka okubeera nga takola myezi 3 myezi 4 mwaka myaka 2 nga takola naye nga alina okulabirira abantu be n'okubeera nga waali. So tulina experience nene nnyo gye tuyise mu COVID era ne bye tuyize mpozi oyo yekka yakolimirwa yabatayize mu COVID. Abayimbi bangi badde bajja bavaayo balajana banaye endongo oba mutumya akasente kamwe muntu tetukole. David Lutalo ng'aliri asirise kiki natandika ekintu kino kuva natandika ekintu kyonna bwe nkiteekayo bwe nti tunakipasivinga mu ngeri eri political then I withdraw nze nkivaamu kubanga nze siri politician ndi muyimbi. Politician balina discussion ze babeera mbayina enkubaganya ebirowoozo byabwe bwe bakola ki bwe babikola. Ate nze audience yange njagala ngeri unified otyo kati saagala kubaawula musimanyi mpagira gundi kati kyensonga lwaki nze nakwitinga mu politics neŋŋamba nze sigenda kubeera nga nzira mu politics kankole ekyo abantu kye baagala mbakole ki mbakolere kubanga government twategeezebwa nti esupporting ebitone kuva dda omulembe gw'aba Idi Amin baanina n'okutuuka kati we tuli naye nga ssente ate abalina ozifuna tebamanyi nti balina okukola ki balina ozifuna. So bawanga baatuwadde akasente kaffe nga kaffe bulijjo n'okukafuna tetukafuna banne mwandireza akasente awo ne tukalya buntu butuufu sinnakalabako. Actually waliwo n'abadde babuuza olwo ministry abayimbi mwe babadde bagwa Ministry of Gender waliyo abantu be batawuliranga nako nga bakubye endongo naye nga bakulaga ebatambuza ministry eno era gye bali. Ekyo kituufu nnyo lwa nsonga emmere embi terumya njala bwe watabaawo matooke muwogo nga yaliwo okola ki. So kati bali eri bwe baba bano be basobodde okubagamba nti bannange ffe tukola ki kubanga ffe twali titubimanyi kati bali ne babagamba nti ffe be baabo zino adungu zino oziraba kuba nabo tebabimanyi ze zikulembera ekintu kino naki oba nenyolekamu kulwokubanga ffe tetwaliwo kukyenyigiramu. So kati kyekiseera kyenkubiriza nti oba bayimbi bannaffe n'abalala abasobola twenyigiremu ebyo ebintu tusobole okulaba ng'ekivaayo kubanga music industry okunoonyereza kulaga nti yakubiri ku bintu ebigaba emirimu mu ggwanga. Obulimi bwe bukulembera music industry neddako. Lutalo ogenze n'ogamba gwe toli politician n'olaba ng'akulimba. Bw'ogamba omuntu abantu balina endowooza eri singa bakuta
notanda n'ogenda n'ojjayo akasente akuba mu ministry obanga afuuse ow'NRM kati ye kyenvunaanyizibwa okufuna nga kyange sula ne bwemba sikwagala mba nina okukola ki okukifuna ne bwemba nkwagala mba nina okukola ki okukifuna buvunaanyizibwa bwa gavumenti oba ojagala oba tojagala okulabirira abalimi okusasula abasomesa oba ojagala oba tojagala naffe abakuwa mu fraternity ya music buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba ng'etereeza industry yaffe okubeera ng'evaamu ssente nga bwe tulina okuzifuna buvunaanyizibwa bwa gavumenti okutereeza ebyo byonna oba ojagala oba tojagala endongo oluddewo okuteebwa pulezidenti yagamba eteebwa mu January naye mmwe mwasaze amagezi ne mugamba bwebanga ekyaganye katugikube ku mirirwano naye ebifaananyi byo ng'okikubye ojjuze Tanzania si na Tanzania wokka nti bw'oziba omulyango gwa kapa webadde eyita etaagula ewalala yokka erabe ng'efuluma tesobola kufiirawa tesobola kufiira mu kiyumba so kwe kutaagula okoze enjala ezo z'olaba kiki ekiri e Tanzania kye bakoze ffe kye tutakoze ekiringa ekiremesezza tebakkiriza sitaani kubabuzaabuza kubanga n'envunza we zajjira zatta abantu tekyali nti endwadde zonna mulwananwane ne muyiga okuzirwanyisa nga weeziri siriimu yatta abantu mulwana naye nga mulwana ne covid bwe tutayige kulwana naye nga tuli naye tuyige nti tumulwanyisa bwe tuti ekonomi ejja kufa n'ebintu birala bijja kufa bingi ne tulina kuyiga tutya bwe tusobodde okusavaivinga ne covid. Abantu bagamba abayimbi temukoze kimala kusensitizinga abantu kugenda kwegemesa oba gavumenti tetaddeemu sente zimala nawe ng'omuyimbi kikkakatako kubanga kikkakatako n'agenda ntya ku myaka 2 gye mmaze nga sikola n'atambula ntya ngende mu studio mbadde ndowooza nti mwate abajjawo buli lunaku mwe mwandibadde muvunaanyizibwa ennyo okukola ekintu ekyo mubuulire abantu kuba babawuliriza buli lunaku tetutera kuŋŋaanya abantu batulabe ate kati ffe tetukyabakuŋŋaanya David kaki akapya koolese nina akayimba akapya bakayita akabisi kandagala bakayita kabisi kandagala kabisi kandagala konna tukanywa kawoomerera animanye ekibize bwenjagala n'okukola kulema ndebera mwana yagisinye bannange